Ku Ssatu nze Ssentongo Frederick Lugomvu Kalungi Rosette agenda kubanga jjo kutwegattako n'ekazuka enkola emitwe emikulu egiri mu kuwunaku olwaliro ngenda kubanga nkomawo ate nga kowe mu bujjuvu tovaawo. Mwebale nnyo okusoma naye okusoma okwo okugenda batwala mu geyeena. Osuggestinga otya nti entebe zonna ziwandiikibweko ennamba ng'ezaffe. Mukomye okwefuula abakiri mululu omusumba bujinga atabukidde abasoboka okkulizo mu kusinza omutonzi. N'ogenda mu beerosi kisikuwuliriza kati tukole ki nange olwaliro omusanze ne mugamba tudde ewaka n'agaana n'ottamu omwana. Ensi egudde eddalu. Taata atemyeko muwala we omutwe amulanze butegeerera maama waabwe eyanooba okudda ewaka. Essuubi liringa eriwedde mu bannayuganda ku nteekateeka ey'okugula amasinzizo agamaze kati emyezi gigenda mu 5 bukyanga gaggalwa mu mwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini 2020 olw'obukwakulizo obuwulirwa obugenda okuteekebwako nga mulimu n'okuba nti abamu ku bantu bajja kubanga balekebwa bali mu bugenderevu bayingiza abo abaludde nga basaba. Kino kye kimu ku ebibiwakanyiziddwa omusumba w'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International Aloysius Bujinga avuddeyo n'agugumbula abo abeefuula ba kiwagi nga baagala okussa amateeka n'obukwakulizo mu kusinza omutonzi. Omusumba w'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International Aloysius Bujinga ayongedde okutaama eri bayise bakiri mululu abatalina nsonyi olw'okusoba okwakuliza ku kusinza omulina okulondebwa mu baani abalina okugenda mu masinzizo. Ensi eyagala kuddayo wa Katonda mu nnyumba za Mukama ne mussawo obukwakulizo. Ekkanisa si theatre. Entebe z'ekkanisa okuva edda teziba za nnamba. Omusumba Aloysius Bujinga awuniikiridde ku kawaayiro ke bataddewo akasooka okusibira abakkiriza abapya wabweru w'amasinzizo bakkirize abo bokka abamanyiddwa bulijjo abasaba. Ebiwandiiko byongera kutambula nga n'ebimu bigamba nti abapya tebakkirizibwa mu kyaki. Abanaatulanga mu kyaki babuukinga bubuukinzi. Omuntu ateekwa kutuula ku nnamba akatebe, buli katebe akali mu kyaki kagendeko ennamba, as if we are in theatres. Tetuli mu theatre. Kyaki si katemba. Agamba nti wali nsonga yantudde ebbanga lino lyonna nga amasinzizo tegannaggulwa kubanga kyangu nnyo okumanya buli muntu kw'abeera asabye. Ekkanisa kintu kyangu nnyo, amasinzizo kintu kyangu nnyo. Kagibeere mizigiti, kagabere makanisa, kagabere masinzizo, abantu tebabalya esserenga ennaku mulyango. Awo wennyini bwe baatudde omulimu ogw'aba ushers asharinga omuntu ne baba mutwala olupapula nga bonna bayingidde dda basanitizinze dda bambadde masiki. Ebyokussa ennamba ku ntebe ez'amasinzizo agambye nti kubeera kusosola n'okussa amadaala mu bakkiriza okugulumiza abamu abalala ne babalaba nga abatagasa. Entebe z'ekkanisa okuva edda teziba za nnamba. Ezo ez'ennamba zezammwe ze mwateekawo okwomubbira abantu. Ne babanga mu kanisa mubeeramu entebe tayipu nga 4 so nga ekkanisa ebeera n'entebe emu. Omubuulizi w'enjiri Yakobo yagamba nti lwaki musosola mu bantu ne muddira ayina ebimasamasa ayambadde empeta eza zaabu oyo ne mumutuuza walala, ne mulaba ayambadde enziina azaagabirire Katonda ne mugaa nti gwe tuula wansi ku katebe k'ebigere byange, amakulu gaakyo nti atulire ddala mu ttaka. Alabudde nti gye bujja abantu beerinde ku kino ekitandise abali emabega wa bino baakufuuka abategesi kyenkana ab'ebivvulu batuuke ng'omuntu okusaba asooka kufuna kayungiriza anamufunira akatebe ate nga nako agula kagule kyagambye nti ekyo ewuwe kikafuuwe. Kwegamba ennamba eyo omuntu emufuukira ekizibu bw'aba yagibuukinza ateekwa ogisasulira hayire. Agisasulira atya? Ng'omuteekako puresha olaba twakupangidde gw'oba otula. Okuyingira mu kyaki si muntu yakupangira. Omuntu aba n'ennyonta ng'agenze enzigi za kyaki ziba nzigule. Omusumba Bujinga agambye nti abantu abagenda mu masinzizo bantu balamu nnyo era basobola okwefuga n'okukkiriza okuwaayo ebakwatako ewatali kubanga bakakibwa. Fayiro n'ekuŋŋaanyizibwa every service. Abantu basobola okugendera ddala mu kyaki ne batuula bawandiika batudde dda ne babawa empapula
obanga mu meeting tutula mu meetings eza bulijjo attendance list buli muntu n'agenda agasaako erinnya lye attendance neddayo eri ekyo kigaana kitya mu church. Why do you make God's people fools? Ategeeza nti abantu abasawo bino byonna bandibanga tebali bokka wabula nga baliko staan n'omwezimu ebibavuga. God forbid the evil spirits that are taking over men of God. Tusazaamu emyoyo gyonna egibambala okuziyiza ekkanisa. Akunze Uganda baleme kutula butuuzi kuzinga mikono wabula basabira eggwanga omuyaga oguliwo gukakkane. Abantu badde mu masinzizo batendereza omutonzi waabwe nti kubanga luno lufuuse lwaya lwa mu nnyindo. So abali mu byalo, abali mu bibuga, abali buli wantu wonna mudde ku maviivi. Omusumba Alozias Bujingo agambye nti kati balinze omuntu omu mukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni aveeyo ategeeze ki ekiddako. Ebintu bitono nnyo coronavirus n'ebimukwatako tebiweza ssaawa. His Excellency bwajja ne bwe biba 12 era asobola obyogera wonna wonna ne bikolebwa. Atuuse n'okwebuuza ddala ki abagawa bodaboda, abatakisi, abasaloon, ab'amaduuka, abakeri n'ab'obutale kye basobola okutegeera ne bakola ekyalemye abakulembeze ab'enzikiriza ate nga bayivu. Nga buli bamu kye boogerako kyaga nti ekimala bbanga ddene naye bakabona bwe baatuukibwako baga nti beetaaga training ya mwezi mulamba. Omwezi ng'otutendeka ki naye ne mufuula bakabona nti be basingayo obusiru nga abatakisi babagambira ku radio nti abantu muteekemu kitundu ne bateekamu kitundu tewali yafuna certificate. Babagamba bugambi muteekewo akadomola k'amazzi ayingira ateeka okuba nga ayambadde masiki mmwe mwennyini mwekuume kubanga bulamu bwammwe. Taxi ne ziddamu ennaku zennyini ze balangirira taxi ne ziddamu. Ku kyalo Butale mu ggombolola y'Emukungu mu disitulikiti y'e Masaka abatuuze bagwiriddwa enkyukwe y'owali Ssemakakedde omwana we n'amutema omutwe nga kigambibwa nti onamazzi yamala kufuna butakkaanya n'omukyala n'anoba olw'ensonga ezaali mu maka kyokka aludde nga mwegayirira akomewo ensonga baziteereze ng'omukyala agaana. Yamwegayiridde ogwasimbyeyo n'amugamba siridda mu maka ago bw'akomyewo obusungu n'abumalira ku mwana amutemye. Entiisa ebuutikidde abatuuze ku kyalo Butale e Matanga mu ggombolola y'e Mutungwe mu Masaka City. Taata bw'atemyeko muwala we omutwe ow'emyaka 6 n'afiirawo. Nakaggwa Mangadalena abadde asoma mu Nassale ku ssomero lya Grace 8 era ng'abadde abeera ne jjajjaawe Josephine Nambiru azaala kitaawe. Okusinziira ku batuuze bagamba nti Godfrey Kayizi atemera mu gy'obukulu 55 yalabiddwako ng'atambula ne muwala we wabula wayiseewo akaseera katono ne bafuna amawulire nti Kayizi asazeeko omwana omutwe. Omusajja oyo n'ayitawo n'omwana oyo ng'akutte akacupa ka walagi n'agamba embaga ya mwanje eno mbaga ya mwanje ne batambula. Kati onaayita omwana waffe alabika omuzzukulu owawaka amulabye ng'amaze okusala najja atuyite nti asse omuntu n'enkuba enduulu naye ng'abantu batono ne magamage wali omulambo ngenza okulaba nga ngulaba ekyengulu. Kitaawe yasaze muwala we. Omusajja abadde munyi wange aga ku kyalo buli omu ffe tumumanyi tuwangadde naye eneeyisa gy'abadde eyisamu ku bantu abadde ng'awemmula. Ne mubuuza Kobini mukazi waliwa ye yagenda ajja kudda ne mubuuza ye naye Kobini okuba nnyo omukazi okola atakyakubeerako ye ajja kudda wanaaba ayagadde ajja kudda badde babakateera nga bajja batambula nga mukutte ku mukono bibiita okufa. Jjajja w'omwana asangiddwa nga yaziirana agamba nga bwe yakedde okugenda mu nnimiro naye nga kimubuuseeko ate bwe batemyetemye muzzukulu we. Nnyina w'omwana ono nambalirwa Kevin ategeezezza engeri gy'aviiramu omusajja ono mu maka ge era nga yeekubira enduulu ne bagaana okumuyamba bw'atyo ne yeetegula ekibabu. Mbadde namudduka nga nalabadde ekikyamu ku mutwe nga ngamba kyeyamaani abadde alina ekikyamu. Kali Butemu yeewozezzaako nti amaze ekiseera nga yeegayira omukazi ono akomewo ewaka wabula bwe yalabye nga omukazi agaanye kwe kusalawo ekiruyi akimalire ku mwana. Nembegayira ku muntu munnange tudde ewaka
ng'omusanga kagamba nti omukazi mulemedde n'ogenda mu beerosi kisikuwuliriza kati tukole ki nange olwaliro omusanze ne mugamba tudde ewaka n'agaana n'ottamu omwana. Ssentebe w'ekyalo kino Mawanda Juma akasizza okufuna okwemulugunya ku bafumbo bano. Obaali bayawukana ne mukyala we era ensonga ezo nazirimu ng'omukulembeze. Omukyala we n'agende wa ssengaawe, omwana ono n'agende wa jjajjaawe azaala omulenzi. Kakati olwaliro ku makya lwe yamujje n'amuleeta eno mu kibanja gyakubira amataffaali. Alumiriza abavubuka abayitiridde okunywa ebiragalalagala ng'enjaga ku kyalo, kyokka ng'ensonga bwe bazitwala ku poliisi ate bamalayo mbale ne bakomawo ku kyalo okuyinaayina. Naye ng'ensonga nze gye nsingiridde okusimbako essira, abantu abavubuka bayitiridde okunywa enjaga ku kitundu. Tukoze complaint ez'enjawulo, tubakwata tubatwala ku poliisi bakomawo tebaggulwako misango gy'amaanyi. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Mohamed Nsubuga akasizza okukwatibwa kwa Kalibutemu ono era nga wakusimbibwa mu mbuga z'amateeka awere ennembe n'omusango gw'obutemu. So entabo yavudde tino omusajja ono kigambibwa nabadde akozesa ebitamiiza n'enjaga. Ekikola ekyo ekiyinza okuba nga kyamuleetedde obusungu ne bulinnya olw'okuba baali mwezi ogw'omukaaga omwaka guno yali yawawukana ne mukyala we amanyiddwa ng'amannya Nambalirwa Kevina. Byamukisa Ronald, Crossroad TV, Omunnyo. Kati tukole ki nange olwaliro omusanze ne mugamba tudde ewaka n'agaana n'ottamu omwana. Kansubire nti kkooti tesobola tutwala wadde omwezi ng'ewulira omusango ogwo. Twandisuubidde mu wiiki emu okubanga aweereddwa ekibonerezo ekimuguwaana ave mu bulamu bw'abantu abeera oboolyawo yekka. Masiki za gavumenti ez'obwereere zituuse Wakiso era nga bano bagenda bazigaba okuyita mu bukulembeze obw'ebyalo wabula balabuddwa obutagezaako kutabiikiriza ffujjo na byabufuzi mu nteekateeka eno nga Wakiso efunye masiki emitwalo 2,400. Omubaka wa President atuule Wakiso Nnaalongo Rose Kirabira era nga yakulira akakiiko akalwanyisa COVID-19 mu disitulikiti y'e Wakiso akubutidde bassentebe b'ebyalo obuteezibika bukookolo bwa gavumenti. Tugenda kubalabirira bannange tusobola papa. Ono wamu n'akakiiko ke babadde bakwasa abakulembeze ba Town Council y'e Wakiso obukookolo bwe bagenda okugaba nga bayitamu bassentebe b'ebyalo. Babawadde masks ziri 10, box 10 wabula ze batubalidde in figures nti ziri emitwalo 7 mu 10. Tugenda kuziwa handing over. Process gye bagenda okukozesa yakuyita ba LCs bonna aba LC1 baba directing era babagabira okusinziira ku population ze bayina. Kirabira mu bigambo bye annyonnyola bw'ati. Tufe tumanyi nti ba LC1s bagenda okuzigaba era zijja kutuuka ku bantu abato. So n'olwekyo omuwendo ogweyongerako bulagajjavu, ekyo nakyo njagala kyogera bwenti. Omuwendo ogweyongerako bulagajjavubwa. Ate bwe tutegendereze bwe tunaakunkumukenyi tuddayo mu lockdown. Olwekyo bannayuganda abagezaako okuzannyira mu kintu kino essaawa yonna kiyinza okuwaliriza omukulembeze n'atuusa mu bannaffe mugoberera amateeka. Akulira abakozi Kirukira Godfrey alabudde abantu ku kabi akali mu kugayaalirira obukookolo buno obututte ensimbi z'omuwi w'omusolo. Kozesa obukookolo buno buzze naye si bwe eddagala kubanga kalina ako kamaze. Obulwadde buno teriiwo njawulo nga bwe tubadde twekuuma obulwadde bwa mukene nti bw'oba toyina ensonga okwegatta mu bantu bangi togendayo. Ye akulira ebyobulamu Lugolobi Mathias essira litadde ku kulaga engeri gye bulina okwambalibwamu. Oyina sanitizer gigire kati bw'oba ogenda gikwate obuguwa buno aye kiba kimu n'ogikwata na bwoti nabwenkozi wabwe okola bwoti kiba kyangu nnyo kiisaanyi okuta omulundi gumu oba akutereza n'otereza butereza naye togikwata munda. Mukalas Fredson meya wa Wakiso Town Council era nga y'omu ku bakwasiddwa obukookolo buno yeeyamye nga bw'agenda okubusaasaanya buli wamu. Kibadde kizibu okugamba abantu muteekeko masiki nga tulina zobawadde
kati nsuubira olw'obulungi bw'obulamu bwabwe olw'obulungi bw'obulamu bw'abannaabwe mu katale kuba mu katale social distance oluusi egaanira ddala. Ebitundu ebiwerako mu Wakiso bifunye obukookolo era nga n'ebyo ebitannafuna byakutuukibwako mu bunnambiro. Byakayanja Amon, Salt TV, Omunnyo. Ennaku z'omwezi zaali 18 omwezi gwali gwa kusatu omwaka gwe guno 2020. Omukulembeze w'eggwanga n'ajja ku TV n'alangirira nti okutandika ku lunaku olwali lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 20 amasomero gaali gagaddwa era nti ku ssaawa 6 ez'emisana abazadde bano n'abaana baabwe bagagala okumala ebbanga eritaligere. Bangi balowooza nti oba olyawo kinabeera kya wiiki kya mwezi kigenze myezi kati 5 gye tutandise okulengera. Abasomesa bali waka tebalina byakukola wadde ak'okulya naddala bali mu masomero aga obwannannyini. Emukono embeera ebayinza era ku lwaliro abamu batandise okuyingira ebirombe bakuba matoffaali abalala basima musenyu ate abandi abaali abasomesa kati bapoota ku bizimbe. Giweze emyezi 5 bukyanga ggwanga ligenda mu muggalo olw'ekirwadde kya COVID-19. Leero abasomesa mu masomero g'obwannannyini Emukono embeera ebayinze ng'abamu batandise okwenyigira mu mirimu egimanyiddwa ng'egy'abataasoma okuli okuweereza omusenyu, okukuba bulooka wamu n'okulongoosa enguudo olwo bamala nga babasasulamu emmere. Kamwami Andrew asangiddwa aliko bulooka z'omugagga zaakuba ku kyalo Takajunge ekisangibwa Ennama era ng'agamba nti yasalawo okukuba bulooka kubanga embeera yali nzibu nnyo. Nsobola okubayo bulooka 1000 oba okubayo bulooka 8 kitone nnyo 5 naye nga bwe mba ngedde bulooka 1000 buli lunaku naye nga process eri yonna nga bwe nkulambulidde ewedde bulungi. Bampita boosi waabwe kuba ng'abakozesa. Omusomesa ono ategeezezza nti bulooka zino si zize wabula alina omuntu gw'akolera era nga buli bulooka eyidde agimusasula nnusu 140. Ye Mike Materere naye musomesa wa kibiina kya 7 essomero lya sayansi ategeezezza nti balina okusoomozebwa okw'amaanyi kubanga omuggalo gwabasanga tebalina wadde 10 nga ye ne banne baasalawo okusaba omulimu ogw'okulongoosa enguudo mu kitundu kubanga embeera yali mbi olwo bafune ekyokulya. Kati omuntu eyatuwa wano mukama waffe ye atwebaza bwebaza nagamba mwebala okutereeza oluguudo n'abawaka akasiimu asobola obafunirawo kyokulya nagamba nti sirina ssente z'okubawa naye sobola bafunirawo obuwunga n'ebijanjaalo mugire nga mutambuzirako ki obulamu. So panaawo kyetukola it is a survival. Tufuna kyakulya kusinga obuwunga n'ebijanjaalo. Abasomesa bano bagamba nti mu kiseera kino abakulu b'amasomero gye baali bakola nabo tebalina ssente za kubasasula. So n'abasomesa abasigala kyewangambye nti bakubiriza nti muntu tatunuulira nti yasoma musomesa akuba kikalu naye nga oli kufanjala lwakuba otidde kola mulimu nga guno nemukubiriza nti vaayo toswala. Gavumenti yagaba akawunga teyakonsidaringa musomesa wa private nga volunalevo yagaba akawunga ng'egabira abantu ab'enjawulo ate abali obulungi be baafuna. Embeera nga bwe mugiraba yakwatira abasomesa nga bwetubadde tujja tunyonyola emabega nga tuweereza eri eggwanga nga tusaba gavumenti esindika obuyambi. Mulabye omusomesa naye akozesebwa ng'omupakasi. Bwire Nicholas nga ye ssentebe w'ekibiina ekigatta abasomesa mu masomero ag'obwannannyini alaze ennyiike eri gavumenti okusuulirira omusomesa era agamba nti si kirungi omusomesa kutandika kupakasa mu bulooka na kuweereza musenyu n'asaba gavumenti eyingire mu nsonga zaabwe. Newankubadde nti sikiiri agirina yes si kibi naye sikiiri yandibadde agiteeka mu kukola ebibyewaka n'okwezimba kubanga kati kino akikolera muntu amala kuba bulooka zikale azaanike zikale ayiye azokyeza atya zimenyese bamubala loosi yiye. But for a teacher like me, what will the community talk about me? That I'm a teacher and right now I'm in a construction site. Probably if this news goes out, people are going to start saying, oh, now look at the teachers. They're the same people who say if you don't study well, you're going to end up in such a job. Now they're the ones doing that. But I must tell them that
Situations come, they're never permanent, but whatever comes your way, you face it the way it comes. So. Bya Eric Yiga, Kurasot TV, Omunnyo. Waliwo abantu abava mu bitundu ebya West Nile abandi bava mu bitundu eby'obukiikakkono bw'eggwanga erya Uganda babayita balugwala ne basenga mu ggombolola ey'Engoma mu disitulikiti Nakaseke n'ebeekokola bagamba nti abatuuze abayita abaana enzaalo babafuukidde ekizibu bagenda maaso n'okuba kijjenya omuli okubabbako ebintu byabwe n'akagendererako okwagala okuba ng'oboolyawo babasindiikiriza bave mu kitundu kino era bawanjagidde abakulembeze babayambe nti kubanga tebakyalina wakudda we babagoba babaddewo emyaka egiwera. Abasenga mu bitundu eby'Engoma mu disitulikiti y'e Nakaseke nga kabira yaabwe mu kitundu emanyiddwa nga abalugwala bolekedde okusengulwa. Bannayuganda bano basoba mu 450 basenga Kasambya mu Ngoma Town Council era ensonga zaabwe ziremeredde aba disitulikiti kwe kuzisindika mu bakulu ababasingako. Balina enzimba y'amayumba yaabwe nga kati abagezigezi babalumba ne babanyaga nga banokoddeyo n'ekyokubasosola. Mimi natoka mbele mimi napata Museveni anapata sisi hapa tunasaidia watu hii. Sasa hao nafura sasa anataka fukuza sisi banange government ayambe sisi tugenda wa. Enatu tuli watu wa Uganda tulabe. Anasina muzukuru choka bangoba aturumbe runuma sina wendaga kati ndagewa. Sina mwana sazala sina wendaga wano ndudde olutalo lwansanga wano kapiro mukulembeze ogwango omulangaze Scovia nakamye sina wendaga olumbe runuma. Tata wange yakulira wano mama wange yakulira wano bonna nimbazike nako gumu guno nkutaka lino bano bagenda okujja wano nte nga nkyali muto nga ndaba nga fwe twali muno kugwa dda n'okutuusa n'okutuusa kaakati. Balongo Senjobe alojja ennaku abeeyita abagagga gye babalabiza ku ttaka kwe bamaze ebbanga eddene. Kosa kutugobaganya mu kitundu kyaffe. Kitundu kino kituddewo Kasambya ono bakuta amafaamu gonna nze nakolako ng'omutongole. Amyuka ssentebe w'ekyalo Kasambya Semukuye Patrick Kambugu alaze akabi akolekedde abantu bano singa tebabayamba nga babakulembeze abasookerwako balemereddwa. Era nga watubuuzizza ffenna tewali ayina kyapa tewali ne bw'otubuuza ffenna n'abatuuze n'abatusingako naye nga ffe tulina ebibanja weebiri owulira. So tusaba muzeeyi Museveni oba muganda we Salimu Sale bajje batuule mu nsonga zino tulabe engeri naffe bwe tubeerawo. Tetulina wakulaga abaana bangi weebali wano tusomedde wano nze nkulidde wano. Kansala w'omuluko ogwa North Ward mu Town Council y'Engoma anokoddeyo omugagga Kyozo Nathan eyeemalidde ku kutyoboola eddembe ly'abalala nga kwatadde n'okutiisatiisa buli omu. Naye tebubadde tukyali awo tugenza okulaba era Kyozo Nathan agamba yakola mu office ya president mu state ng'atulumbye agamba alina n'emmunga ayagala tutta ate nze nkimanyi ndi kansala sijja kubana nga nkulembera miti nina obulumi bw'amaanyi nnyo okulaba nti abantu bange nga nange mwendi bagenda kufa tebakyalya mmere tezaabayingirira. Twogeddeko ne Kyozo Nathan n'ategeeza nti bino abatuuze be balimu byabwewussa nti bw'aba alina omusango bagende bamuwawaabire. Nze namba badipotinga ekensi eyo ku poliisi eri niyabaayawo bakubire Kyozo oba Kyozi. Because that is fake. Now what kati nziremuki really? That is bogus. Ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke Ignatius Kiwanuka asaba omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga yaabwe ab'Engoma kuba bo basobeddwa. Nkubira gavumenti yaffe kangambye ddala mwami Museveni omulanga nti kyakoze balaatira kyagala okukola ebbalaatira kyeyakola ekirema abasajja bano baki batuuseeko twetaaga land fund yeeyo egabirwako abantu abateeyinza ne bagula abagagga ne bawa ensimbi zaabwe ze baagala kakati bano bannaffe abateeyinza bulungi gavumenti ne bagabira ebyapa by'ettaka. Byakawoya Samuel, Sorot TV, Omunnyo. Ennaku z'omwezi zaalinga lumu omwezi oguwedde ogw'omusanvu ebibuga 7 byali ku mutendero gwa municipality ne bifuuka city okuwali Masaka, Mbalala, Fort Portal,
kwe kwali ekibuga ekya Arua eky'Embale, ekibuga eky'eggulu kwoteka ne Jinja byasomusibwa okubanga bifuuka 60 naye badde ekimanyi nti kutuusa ku lwaliro tebannafuna nsimbi zibiddukanya. Olunaku olwa minisita omubeezi w'ensonga ez'ebyensimbi David Bahati abadde mu paalamenti y'eggwanga ng'ayagala nti emukkirize oba ebakkirize nga gavumenti okukyusa ensimbi ezalina okubanga zigenda mu municipality zokka zidde mu bibuga bitambule, bamugambye takigezaako. Government is losing money. Wabadde okusika omugwa mu lukiiko olukulu lw'eggwanga, minisita avunaanyizibwa okuteekerateekera eggwanga David Bahati bw'alabiseko okusaba paalamenti emukkirize addire ensimbi ezibadde zirina okubanga ziyita mu munisipaali baziteeke ku bibuga ebijja ebyakatondebwawo. Asanze okuwakanyizibwa okwenjawulo omubadde omukyalo okuva eddokolo Cecilio Gwalaso Akonombaka Okoti Ogongo ku mitendera egibadde giyitiddwa mu minisitule eno okukyusa ensimbi zino nga tewali tteeka ligobereddwa. Akubiza paalamenti y'eggwanga ataalumye n'ogw'engulu ng'agamba tasobola kukkiriza kintu kino okujjako okusindika obusindisi minisita addeyo mu kakiiko ak'ebyembalirira okuttaanya n'okusaawa etteeka mu bagenda okukyusa embalirira egenda okutwala ebibuga bino mu maaso. Madam Speaker, from vote 753 for Portal Municipal Council to vote 855 for Portal City, a total amount of 21,694,250,255. Where you are moving is as if we have wasted our time here to do any planning at all. You know that all our budgeting is based on the National Development Plan. It is based on a budget framework paper. These cities were supposed to have become operational from 1st of July. We are now in August. There are no interim leaderships in all these cities that have been created. They are not there. So have you created the votes for the city? Have you created the votes? Yes, the votes are there, Madam Speaker. Under which law? I agree with the colleagues that you cannot amend the Appropriation Act by resolution. We appropriate this money for particular functions. If they are going to be altered, you come with an appropriation amendment bill, which should go to the committee and be discussed. Thirdly, do we assume that the city subsumed the municipalities? If they did, you should let us know that there's no municipality. It's just everything is the city. So how do they fit in? So, Honourable Minister, really, this is premature. Please bring an amendment to the appropriation bill, but first sort out the law, sort out the status, legal status. So, Honourable Minister, I don't expect a motion. I expect an amendment to the appropriation bill. That's what I'm expecting. Yeah, we are going to do it better so that we don't have to bother you to tell us to do the obvious. Ebyongo bitadde ku mabbali akakiiko akafuga amatendekero aga waggulu leero kavuddeyo ne kawagira ebibonezo ebikakali okusigalawo eri ababba ebigezo. Kakati bano badde balaseeko mu kakiiko ka paalamenti ak'ebyenjigiriza era ng'amyuka ekitongole kino Dr. Alex Kagume ategeezezza nga mu kaseera kano bwe batalina buzibu ku bibonezo bino kuba bikakali wabula kyasinga okufaako kwe kuba n'empisa mu kitongole kino. Bano bavuddeyo ne basaba n'ebibonezo ebirala omulingo okuvunaana omuntu emyaka 2 akwatibwa mu kitundu abakolebwa ebigezo bwe kirina okuba nga kisigalawo saako n'okuba ebirayiro bibenga bya mpaka eri abo bonna abagenda okubanga bagola ebibuuzo. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano Jacob Opoloti ategeezza nga basigaza ebbanga ettono nnyo so nga ate balina n'okuba nga baddeyo mu bitundu ebibakiikirira okunoonya akalulu. The thick of campaigns for the NRM primaries and you can't be sure to get the members, but we are targeting to finish the consultations. As we go for the primaries, I leave the technical team putting together draft report. Then we come and discuss the draft report with a view of actually presenting it in October. Kuraso TV, Nze Grace Girinya, Nelia Sajabi, Omunnyo. Genakafuna wano simalungi eri aba People Power n'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye ebbaluwa ng'eraga nti abamu ku bannakibiina kino bawakanya okuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda bakwatira bendera. Bagamba tebamumanyi era tebakolangako naye endagaano.
kyekiddako ojja bifuna mu programu y'omusunsuzi. Tusooke tubisse ku bbali tweyongereyo n'amawulire. Tugenze mu bivumbuddwa tukwataliza emboozi okulaga abagagga mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala abavuga amamotoka ag'ebbeeyi bazimbye ebizimbe ebitagambika naye nga butandika okununya obugagga bwe mu mabega waabwo bwetoolera ku kubanga bakwata obujega abantu abeera nga bali mu mbeera ey'okusoberwa ey'obuyinike ne babafera ensimu empya n'enkadde ne bagaggawala ne beevuga nga bwe bazigyeko basigadde mu mbeera ya kulukusa maziga. Ebiwandiiko ebijingirire ebyakozesebwa abafera okubba abawala mu Kampala byongedde okuleetawo ensasagge wakati wa ssentebe wa disitulikiti y'e Mubende Francis Kibuuka Amoti n'abakozi be. Ddala ani omutuufu? Henry Muhumuza ne banne gwe baakozesa mu ofiisi y'omunene okubatira sitampu ku biwandiiko ebisindika abantu mu mpuku ya sitaani okubanyagirayo. Omuwala Barbara Mirembe yagamba nti Muhumuza yamuwa mpapula teyamanya azikoze kubanga yazisasulira. Olwo ku ntandikwa yali yanzigyeko dda ana agombe simanyanga agenda wa chairman e Mubende bw'ajjeyo ebbaluwa mwatandika okuprocessinga. Tukyali ne ssentebe w'e Mubende owa LC5 Francis Kibuuka Amoti. Ssentebe ebbaluwa ogirabye? Ndabye ekiwandiiko ekyogera ku Barbara nga kiri nti medical sign kyebagamba Kibuuka yakisayininga kituufu wansi olaba y'amanya ga Kibuuka naye signature tebanga yange. Ogambye togaba bbaluwa kika ki? Ofisi yange tesaba ssente ku buli signature oba kugenda kufuna passport oba basale okakibe ki sigabangako bbaluwa nga ntaddeko condition y'okuwa ssente. Musajja wattu atobye n'okulambika ensonga. Okukyejjamu tekibadde kyangu naye akkiriza nti wandibaawo omugezigezi eyakirimu abakozi be okukkakkana nga bakimuliisizza. Kati ogamba bw'onooba ofuluma ofiisi onaakolanga ki? Ekyokuyiga nyinza okwawula kati bwe naabanga nfulumye ofiisi esibirwe eddala vice chairman bamusange yateekwa okubeera naddala mu education department olwanaabanga w'ensonga entongolera asseeko nga vice chairman so si mumanya ga Kibuuka nga bwendabye ekiwandiiko ekyo kimenda okunoonyereza. Katono nnyo ssentebe, ani avunaanyizibwa ku ofiisi yo nga toliiwo? Ngamba oyo ayingirayo nga bw'ayagala. Sooka ofiisi mwesinga akkirizibwa okugula ofiisi buli lunaku ssaawa 2 nga yaguddewo ate era sekuritale ssaawa 2 n'ekitundu kumpi aba atuuse mu ofiisi. Abo ababiri bali enshenso nnyo mu ofiisi yange. Ogambye oba otegeeza ani nti toliiwo? Mba mmaze okutegeeza kaawo nti kati siriiwo. Kaawo ye custodian w'ebyabakozi. Katono nnyo ku kiwandiiko ogambye ogenda kukola ki? Kiwandiiko ekyo kyajja kitya olunaku lwe kyafuluma njagala kukirondoola ekinaba kyavaamu bikyamu nja kubirondoola naye ekirungi kiri nti abantu bakitegeere tekyawandiikibwa Kibuuka Amoti. Mu nsisinkano yaffe ne ssentebe Amoti musajja wattu agamba nti si waakuweera okujjako ng'amaze okumanyira ddala omutuufu ali emabega w'okukozesa obubi w'ofiisi ye. Ani yankiikirira ku ebbaluwa eyo ngenda kumulondoola annyonnyole engeri ki gyali convict eyo bwe yawa ebbaluwa yagimuwa lwaki. Ssentebe buno bwali bufeere bwennyini olaba butuukana mu ofiisi yo nga tomanyi. Mu Uganda mulimu obufere era wano mbulabye olaba ne mu bakulembeze bannange. Ogambye abamu bapapa lwaki? Abamu tupapa olw'ebyenfuna, tupapa olw'ebyobufuzi, tupapa olw'embeera z'obuntu n'omala gagwa ku kiwandiiko oba n'omala gakisabwa ate omulala n'amala gakifuna mu ofiisi nga tamanyi kivuddewa. Wakati mu bulimba obungi n'obufere obungi Muhumuza yafumba obwongo bw'abawala
n'abuyiiya okukakkana nga abamu abawadde obugagga bwe batalina. Okimanyi nti bonna be yalimba okutwala mu Amerika yabawa faamu n'amasamba amanene bye batalina era nga byonna biri mu biwandiiko. Ssentebe, olowooza bino byalina bigendererwa ki? Aya kino ne Mubende kikigendererwa kiki yalina kwepresentinga kweyanjula nti ndi Munnayuganda amanyiddwa abakulembeze b'ebitundu. Mukulembeze waawa ow'ennansana akolebwako Matiya Bwanika naye so Kibuka Francis bazigattiramu oti Mubende. Katono nnyo ogambye oyagala kuwabula? Genda mu maaso. Era mpawule abantu ababa bayimbiddwa oba okubuulirwa tumalaga gabukuusana sooka weekennenge. Tulina DC's office, tulina RDC, tulina poliisi. Musobola okwebuuza ekitongole gundi ekinsabye kino ne kino ddala kirimu olugendo olunyamba ku byenfuna yange. Engeri muhummuza gye yayiyamu abawala okukakkana nga bafezeeko ssente empitirivu. Amoti agamba nti kino waakukiyingiramu kyokka weebuuza nti abalala bo bali kuki. Gwe wenna alina obukakafu nga muhummuza ne banne baakufera nga bakulimbye okukutwala ebweru. Totuukirira ku ssimu zino 0700 35 47 35 oba ku 0772 99 57 69. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo. Kabuyonjo ey'olukale yokka eri mu kibuga Buusi yetabudde abagoba ba taxi kooteka abazirole n'abantu ba bulijjo buli omu alumiriza munne nti yasinga ogenda ne bagivirako okubanga ejjula ate kakati kyebeeraliikiriza kyekivundu ekifubutukayo kyabagamba nti kyolekedde okubanga kibavirako okukwatibwa endwadde eziva ku bunyaga era bawaliriziddwa nga tewali kyakkola ogamba nti eggalwe bataasa obulamu. Kabuyonjo ebizadde wakati w'abatuuze n'abavuzi ba taxi Busia ne basalawo eggalwe eno mu kibuga erimu emu yokka ey'olukale nga bagamba nti susu okuwunya nga n'omukka ogugivaamu gubazimbiza n'embuto. Batabukidde ne Kalinda to yasuluza ssente ku buli ekigendamu ne bamubuuza gye zidda kubanga tebalaba buweereza nga n'ekinya kyatuuka n'okucuma bwe kityo. Tetoyi gye tweyambamu ffenna mu Busia akatoyi kali kamu ke tweyambamu ate we baateeka paakingi z'amatwera ze zijja ne ziba nga faasi ntono ne ziba nga okukyuka tezisobola zaalinya gutanka gwona gwakunkumuka kati omuntu apama batugambye endwadde ezinganga ndwadde we batusombera endwadde kakati wano oyinza kwewala otya endwadde nga abazireeta be bakola ki nze neesibibwako obutatambula otalisa famire yange mwoka nezivundya mu paakingi kyokka nga baleeta endwadde n'okuzitambuza bakola ki bali mu paaka yafe. Ate Katonda ba taxi bakubagane n'abavuga ebimotoka ebya loli nga beerumiriza nti abavuga ebimotoka ebinene bye basinga okufulumya ebijuzo za Kabuyonjo ssaako n'okugiwunyisa. Muzeeyi takyafuna wano bakasitoma abantu tebakyapa nze nangamba nusu 10. Ati omuntu ajja omukoomu kati ne sente eziseramu tezikyaliwo. Ati naye abeera ayagala afuna mukakulya omuntu ojja omu babiri. Munia Siraji ngono esentebe w'abavuzi ba taxi Busia agamba nti abaaga motoka ganene tebakomye ku toyi wabula batusene ku paaka gye basimogodde agannya ganene n'ebimotoka byabwe. Twera zino zisimye ebinnya era kati paaka ebinnya bingi. Twera zino zibeera muno etoyi eyo yajjula tewali gye bagenda. Bwire Opio Hassan meya wa Busia municipality agamba nti bafunye okusomozebwa kunene mu kaseera kana ka COVID-19 naye Kabuyonjo bagikolako mu bwangu. COVID eno kuva lwe baagalawo booda kyatukosa nnyo
basi ezaali ziyita nga zireeta basaabaze zireeta bakasitoma zakoma motoka ezaali ziyita bakasitoma baffe baali bava e Kenya ne bajja wano ne bagula ebintu tebakyajja takisi zaffe ezaali zisaabaza abantu abagenda e Kampala abayingira n'abafuluma n'abava e Busia abatuleetedde ebyamaguzi tezikyatambula. Byamakumbi Emmanuel, Salt TV, Omunnyo. Mukulikeyo katugende kasokoso mu bavubuka abagetto baliko omuvubuka munnaabwe gubalabye ne bagamba nti obuuli yawo omukulembeze nga bwe yaweereza ensimbi ono naye akabinja ke ne baziddako ne baziri okwegaggawaza bo ne basigala mu mbeera ey'okubonaabona. Bamukutte mavumbavumba ne bamukakanako ne bamukuba bubi nnyo olwo babadde nabo olulabye ng'embeera etabanguse ku munnaabwe ne basaka kukola tondeka nnyuma wakati mu gobaganyizibwa abatuuze nga bagamba ne bulirwa ddi bajja kuba nga abafuna babakoleko. Waliwo omuvubuka Kabuze Kataga Jambuwe ng'ateeberezebwa okubanga yabba essente ez'abavubuka ez'okwekulaakulanya. Bino bibadde mu ghetto y'e Kasokoso era ng'omuvubuka ategerekeseeko erya Beka Bwanika mutuuze w'e Nansana yasimattuse okuttibwa abavubuka aba ghetto abadde bazze okusisinkana abavubuka ba NRM e Kasokoso. Beka akwatiddwa n'atwalibwa ku woofiisi z'abavubuka aba ghetto e Kasokoso wakati mu kumukuba ensambagere nga n'abavubuka bwe beemulugunya okubabbira ensimbi zaabwe. Abadde batuvumaganya ebbanga lyonna mu Kasokoso bajja ne beerindika nti banageto nabo bagamanyi ebintu birala avunaanyizibwa ku kibi kino wetuukidde mu kifo kino nga defensi w'ekyalo Ssaalongo Magoba agezaako okukugira abavubuka bano okutuusa obulabe ku Beka. Oluvannyuma ssentebe w'ekitundu William Kibira atuuse n'ayogerako eri abavubuka bano ne bapondooka era ne bakkiriza defensi okutwala omuvubuka ono ku poliisi. Pulezidenti w'abavubuka ba ghetto mu Kampala n'emiriraano Godfrey Moyezi agambye nti baludde nga banoonya abavubuka bano okuli Beka Bwanika ne banna abalala. Manipulatinze bakozewo akakundi oba n'abantu abalala babagyewo ebyo baleese mu Kasokoso bajje bakyankalanye Kasokoso baga Kasokoso ereme kubeera mu mirembe naye nze mbabuulira era nkyogera nti ddamu lunwe teri muntu agenda kukyankalanya Kasokoso ng'abaana ba ghetto weetuli tujja kulwanirira Kasokoso mpaka kufa kwaffe. Byawandru Bone ne Sabalamu Eric ku Salt TV Omunnyo.